ngamubulira ensonga abantu bano ze bayitamu mwe mwagala tukole tutya abantu mmwe tiyazituwa nakakati tutwewuli buli wofisi temumanyi wali wofisi tetuyambye naye obulumi bwe tulina bungi nnyo buli omu amanyi obulumi bwe tubujja naye tulangiridde olwo ennaku z'omwezi 25 buli musuubuzi yenna ali e Kampala oba osuubula binyeebo oba mberengo oba kasooli twegatteko tugenda kwekalakaasa nga tuggalawo amaduuka gaffe tetugenda kulwana n'abantu tetugenda kukola ntalo zonna wabula tuggalawo maduuka gaffe tugenda gaggala mu mirembe twagala butali bumativu tutuusiddwako bukome. Muzeeyi oyagala tukole kyo oyagala tweyambule ebituluma bingi naye muzeeyi we tubeera nga tukyalaajana ku nsonga y'amazzi ng'abantu ng'essaawa zino muzeeyi tolagira nga bantu kiba kirina kukwatako batuwe ssente muzeeyi kiki oyagala tukole ennaku z'omwezi nga 25 tewali musuubuzi agenda kuggula dduuka buli musuubuzi ali wano eno nsuubira nti ayina zirooni tuyina zirooni banka zitutwala looni zitutwala otuuka olweggula obutabo ne bufuuka obutabo muzeeyi fe abakunoonyeza akalulu muzeeyi otwerabi tulangiridde okulaga obutali mu mativu ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno tugenda kunga abantu bonna abakosebwa amataba kubanga amataba gatukosa ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi gw'Okitoba omwaka oguwedde ne tufuna okusuubizibwa eri Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni paka leero taddangamu kitwamusaba yatusuubiza $20 billion n'olunaku olwaleero abantu bano bemulaba tebafunanga bwenkanya abantu bali mu kukaaba bali mu kudaaga abaana baabwe tebaddayo ku masomero abantu bali mu kufa pulesa twabadde tuli awo ennaku z'omwezi nga 8 nga 7 amazzi ne gatuddamu omugaga hamwe yazimba omwala talina kigambo kyonna kyafulumya kago ge mulaba agaka amataala 4 ne mubasolozaako obukadde ne mubasolozaako emitwalo 9 asembayo okusasula mu bizimbe bya mukulu Kitandwe asasula emitwalo 2 ku masannyalaze tubeegayiridde ow'ekitiibwa Pulezidenti wulira ensonga z'abasuubuzi basalawo basizinga effaya bakolagane naawe nga ennaku z'omwezi 25 mukimanyi bwe tuggalawo amaduuka nammwe eyo mu woofiisi gye mutudde ebintu mibigula ku bannammwe bano basuubuzi gye muli mu woofiisi naffe tusobola ozituulamu ne tuzitandika zitambuza mumanyi omuntu omunaku nti ye musuubuzi yalina ekonome y'eggwanga